Olunaku olwaleero President Robert Kyagulanyi Ssentamu agenzeeko mu Palamenti nate kubanga akola emirimu egy'enjawulo gy'abadde ateekeddwa okuba nga akolayo. Wabula eno gy'asinziridde n'ayambalira Sipiika Anita wamu n'eyali Deputy President we ono nno nga ye omusajja oli ow'ebitaano Oweekitiibwa Mpuuga Nsamba. Olunaku olwaleero bingi nnyo byayogedde President. Ngenda kuba nga nkuwa okwogera kwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ayatulidde Anita nti ggwe omubbi asinga oba ggwe akulembera ababbi banno wano ku Palamenti wennyimiridde. Ogenda kubanga owulira ebigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze bye sitasobodde kwogera ngenda kuwa eddoboozi lya President Robert Kyagulanyi Ssentamu omwewulirireko kamwa koogera agenze n'akuba Anita ne Mpuuga omusumaali era we bali be bamanyiiwo kubanga ayogeredde ddala ekituufu ekyaliwo era n'abaako obubaka bw'abawa. Olunaku olwaleero bingi nnyo bye ngenda okuba nga nkutuusaako naye kasooke tufune okwogera kwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'oluvannyuma ngenda kuba nga nkomawo tutemeeteme ensonga nnyingi nnyo ezoogeddwako olunaku olwaleero. Tovaawo, kasooke tufune eddoboozi lya President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'oluvannyuma nkomewo. Ensonga gye mbadde zikonyeeko ensonga y'enguzi ekutte ejjembe newankubadde omu ku ffe naye yasanga mu nsonga eyo naye abamukulira be basinga okulya enguzi okugeza sipiika waffe wano, sipiika wa Palamenti ya Uganda ye Nakinku mu kulya enguzi. Era ekyo kyetaaga okwogerwako, ensi n'ekimanya n'ensi nemukolinga out kubanga ssente ezoonoonebwa Palamenti eno zisobola okukyusa obulamu bw'abantu bungi nnyo. So obuli bw'enguzi ye kansa ayonoonye Uganda kati kyafuuka institutional. Enguzi yafuuka ngeri ya kwekumira mu buyinza na ngeri ya kukakanya abavuganya gavumenti. So enguzi ng'ekulemberwa Anita sipiika wa wano nga mulimu si bokka ba NRM naye nga mulimu n'abaffe kizibu nnyo era nakyo tulina okirwanyisa ate tujja kirwanyisa. Ffe nga NUP tujja kukozesa ebikolwa si bigambo we tulina obuyinza bwonna okulwanyisa enguzi naye twagala na buli kitongole kya gavumenti kikozesa obuyinza obwo okulwanyisa enguzi kuba enguzi yesizigiriza Uganda emabega. Ebintu nno tebinnaggwa. Nkyakwongera eddoboozi lya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akyalangira Anita nga wawulidde. Anita yakulira akabondo k'ababbi ababba ssente z'omuwi w'omusolo mu Palamenti. Bingi nnyo Honorable Joel Ssenyonyi byazze ng'avumbula nga beesasula ssente okugeza gye buvuddeko nakulaga omusimbi oguwererako ddala biliyoni 3.1. Anita aze yeesayiningira n'akola reediyo gye yayita Mama FM wali mu Bukeediya gy'akiikirira n'ategeeza nti essente zino zigenda kuyambako Palamenti okuba ng'etambuza emirimu gyayo era egenda kuba ng'eyambako abantu b'e Bukeediya okufuna amawulire agava mu Palamenti. Biliyoni 3.1 ne baziwa radio station emu. Awo nno leader of opposition aliko essaawa zino Honorable Joel Ssenyonyi we yasinzirira n'abuuza nti radio ya Speaker Anita efuna etya contract ne Palamenti era radio emu bagiwa batya omusimbi ogwo gwonna nga radio waliwo ne TV okugeza nga NBS ne NTV ezikwata obutambi bwa meeting za Palamenti entuula eziba zitudde buli Palamenti bwetuula. N'abuuza nti TV ezo bazisasula ssente mmeka. N'abuuza ekibuuzo nti singa oba bwe babeera nga TV zino bazisasula baveeyo bannyonnyole Palamenti olw'ensonga nti tosobola kukwata kareediyo katono ke wakatandika obutandisi n'okawa biliyoni 3.1 kasaasanya amawulire ga Palamenti ng'eziriwo ennene eziwulirizibwa enkuyanja y'Abannayuganda tezifuna dde n'ekikumi okulaba nga ate nga ze zisinga okusaasanya amawulire aga Palamenti nga n'ezimu zistreaminga live oba ziteeka obutambi bwa Palamenti mu budde bwennyini meeting ezo we ziba zituulidde. N'abuuza
nti radio emu gye baatuma Mama Bukedia FM efuna etya billions 3.1 okusinziira ku kunoonyereza kwa Joel Ssenyonyi n'alipoota gye yatuleetera gye buvuddeko mu vidiyo zange ezimu kuzisembyeyo nabaleetera Honorable Joel Ssenyonyi leader of opposition awo yali ku TV emu ng'aleese contract oba endagaano Palamenti gye yakola okusobola okutta ssente ezo ze nkutegeezezzaako eziwererako ddala billion 3.1 nga ziweebwa radio ya speaker Anita gye yatuuma Bukedia FM oba Mama Bukedia FM eri wali e Bukedia gy'akiikirira. Honorable Joel Ssenyonyi mu kunoonyereza kwe yakola yalaba nti abantu abasayininga ssente ezo abaakolanga abatandisi ba radio eyo kiraga nti bano bakola mu office ya speaker Anita nti era be baakwata ssente ezo ne bazifuna nga bannannyini radio so nga ate be bamu speaker Anita baakola nabo mu office ye. Bino nno tebyakomaawo. Honorable Joel Ssenyonyi agamba nti waakuvumbula empuku yonna eyitamu ssente z'omuwi w'omusolo olw'ensonga nti basiba bakaaba nti gavumenti terina ssente naye ng'ate n'obusente obutono obuliyo bukwatibwa abo abandibadde balumirirwa bannayuganda ne bazikwata ne bazezza ne famire zaabwe bo ne bakolamu ebintu eby'ebbeeyi ebibayamba ne famire zaabwe ne batatunuulira muntu wa wansi gwe bajjamu ssente ezo aziwaayo mu bugubi. KCCA gwesiiba egoba ku kkubo ne batamutunuulira wabula bo ne basalawo ne bagamba nti Mpuuga kwata 5 igwe kwata 5 speaker ne yesayiningira billions 3.1 akole radio. Kale ebyo n'ebisingako awo ngenda kubanga nzija nabyo wano ku mukutu ogwa Obubbi Television Uganda. Wabula gompya ansabye okwate ka subscribe button okwate ne kadaako awosobole okubanga tomisinga mawulire gonna ge tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Obubbi Television Uganda. Tweyama okubanga tukutuusaako ebyo byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Wabula ye Honorable Joel Ssenyonyi alemeddeko nkiddamu alemeddeko naye alina byayogedde wali mu lukuŋŋaana olutuuziddwa olunaku olwaleero mu office ya leader of opposition wali ku Palamenti. Ngenda kubanga nzija nawe mu vidiyo yaffe eddako ky'olina okukola kimu weekuumira ku Obubbi Television Uganda. Kansooke angattegatte ensonga zino ambikunnyonnyole bulungi obitegeere bulungi oba oli awo gwe tasobodde kubanga obitegeera oba atategedde ki ekyatutte President Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Parliament naddala mu office ya leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi. Bingi nnyo ngenda kubanga nzija nabyo ky'oba okola weekuumire ku mukutu ogwa Obubbi Television Uganda. Tukomawo.